Yena mulina waba ayagala sente ezibadde zimukuuma njazinoonya oba kuzeewola njazeewola. Bw'atyo Sarah Akinyi bwe yali alaajana ku bbalaza ya wiiki ewedde oluvannyuma lwa mutabani we okubula okumala emyezi 2 okuva ewa ssengaawe gye yali abeera Jinja. Akinyi yatubuulira nti emyaka 3 emabega yali yejjako abaana be n'abatwala ewa ssengaawe Jinja oluvannyuma lw'okwawukana ne kitaabwe era eno gye yabulira. Nabejjako nga taata waabwe nga talina kyakola kye kyampa neŋŋamba kambatwala ewaabwe engeri gye nkola kye gye mmanyi. We nabatwala ewaabwe babadde bamazeeyo emyaka ng'egyo 3 naye nga ngendayo ne mbalambula bwe nfuna ku ssente ne mbaweereza. Oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno omutabani Enoch Kabaale yalabika. Timba ndi gye ndi eyo mu kuziika nga bankubira essimu nga bangamba omwana akoze eki alabise wuuno nga bamukwasiza n'abakyala w'okwo ku kitundu kyaffe. Kati kisaasooka kikkiriza kakubuulire anti ngamba naawe olimba omwana tanaaba kola ki ne mbagamba mumpe njogereko naye ne bamumpa ne njogerako naye nga yeye. Akinyi atubuulidde nti yaleeta omwana ono yamutegeeza nga bwe yali yalondebwa aba boodabooda. N'aŋŋamba omwana yali atambula aba booda ne bakola ki ne bamukwata mbu ne bamutwala ku Erosi mu Jinja omwo mwennyini ku Erosi. Bwe bamujja ku Erosi enkera ne bamutwalawa ku poliisi. Ndowooza okumujja ku poliisi ndowooza nemukwasa oba ab'ekitongole. Ng'atuusiddwa ku kitongole kino yasangayo omwana munne eyali amumanyi era ye yabawa endagiriro eyabatuusiza ku Sarah. Mbu nga bamuyita ani Umaru. Kati nga mbu Good Boy amumanyi ate nga n'oyo omwana amanyi ki amanyi Good Boy. Okwe kumuwa endagiriro mpaka eno Nsambya gye tubeerawa ekatwe. Okusinziira ku Kabaale yabula anoonya maama we. Kati omwana nemubuuza kye kyakujja waka n'aŋŋamba ye yavaayo ng'anoonya kukola ki kujja gye ndi mbu ng'eri tayagalayo nga bakola ki nga bamuyisa bubi mbu nga bakola ki nga bamukuba. Mu ssanyu Akinyi yeebazizza nnyo Spark TV okumuyamba okufuna omwana we n'omuntu eyamuleeta. Naye bannaye neeyanziza ddala Spark TV bannaye ku kyeyankolera nejja mpaka gyensula neesobola okumpa obuyambi obwo. Kati nze ani yandinyambye nga wondaba mukazi wange. Mu ngeri y'emu alaajanira omuntu yenna oba ekitongole ekiyinza okumuyambako okuwerera abaana be asobola okubeera nabo. Yenna alinayo omulimu ng'agulinayo asobola okumpita n'enzija n'enkolakolayo okwo oba nampaayo ku ntandikwa ey'okukola oba waliyo eyo ekitongole ekisobola okunyambako ku by'okusoma banja kweyanza. Tukwebazako omulabi waffe omulungi okutambulanga naffe olugendo olw'okuyamba abantu nga Sarah Akinyi.